Yes, Fadi TV yujinkwaniza akadde kano. Wabula ngenda kusaba subscribe nga atompere video no kalike. Mwasibye mutya, mwasuse mutya, mujjewe gye mutusizaako engalo essaawa eno. Ngenda kusaba ompere video no kalike jiwo like yongere okubanga etambula jiwo omuliro ng'ogiwa kalike yongere okubanga etambula bagita Fadi TV yuji. Mbana amawuli agabagatambula, mbane trending news zitambula mu ggwanga lyaffe Uganda. Kafuko Brenda nkutumiddeko, Nakato Aisha nkutumiddeko, Judith Nakato nkutumiddeko, muwala amanyikiddwa nga Babirye Tauba nkutumiddeko, Kosani muwala amanyikiddwa nga Nanyini Tutu mbatumiddeko era mbeebaza okuba nga mugyeekumirako bagita Fadi TV yuji. Nakiyo wa Catherine nkutumiddeko, mbaagala nnyo bane ne gwe situmidde mwenna mbaagala era mbagamba nti mwebale kubanga mugyeekumirako bagita Fadi TV yuji. Zainabu Makona nkutumiddeko, Banaganda bawanga lya Abu Dhabi mu Qatar mu Saudi Arabia, Jordan Bahrain, wali mu ggwanga lya Oman, Kosani mu ggwanga lya America, Canada. Comments nziraba era mbeebaza okubanga mugyeekumirako bagita Fadi TV yuji. Muwala amanyikiddwa nga Lady Grace yafa era nga no bafiira mu kabenje n'Alimpa Ronald era nga obuzibu bagamba bwava ku Nkima ya distractinga driver eyali avuga okukakananga wabye ate nga bagamba nti nekino baali ku speed ey'amaanyi olw'ensonga nti baali bane walaji bali bagenda okulabika nga baperforminga nga bava ku bizinga. Essaawa eno agabbaayo agatambulatambula galaga nti Enkima eno Alimpa embeera sinungi olw'Enkima gye yatwala ku bizinga bagamba tebakkirizaayo Enkima era wabayo tutyeyo Enkima kiba kizibu okudda emirembe gy'oba ogenda oba olina okufuna accident ebiseera ebisinga bw'oba oli mu ekidduka ky'oba olimu kiba kirina okufuna accident. Enkima Alimpa gye yatwala ye yabazaalira obuzibu ku bizinga y'ensonga lwaki bafuna accident. Bagamba ku bizinga tewakkirizibwayo Enkima era bya buwangwa. Omanyi wano mu nsi ne mu ggwanga lyaffe Uganda, naddala mu ggwanga Uganda abantu abasinga tebagoberera bya buwangwa naye ng'ebiseera ebisinga oba olina okubigoberera ebyobuwangwa olw'ensonga nti byetaagisa omuntu okubanga obifollowinga n'okubanga obissaamu ekitiibwa. Kati Alimpa baamugaana banne emirundi n'emirundi tutwala Nkima ku bizinga. Alimpa yalemezaako yensonga lwaki bafuna accident banne n'abamu ne bafa n'okufa ku bizinga. Ekyamazima teweetaaga Enkima kimenya mateeka okubanga zigendayo ebyobuwangwa nga ku bizinga byo engeri gye bakitambuzaamu w'ogitwalayo oba oyisizaamu amaaso ebimu ku ebyo ebyobuwangwa byabwe bibatambulirako. Kati Alimpa bwe yatwalayo Enkima ebyobuwangwa yabiyisaamu amaaso. Essaawa eno byemu ku ebimutambulirako essaawa eno ensonga lwaki buli omu ali ku ye. Alimpa ne banne okulabika nga alumbalumba banne bandugga baani. Enkima yamwefuulidde. Embeera sinungi ku ssaidi ya Alimpa. Abasinga bangi nnyo bamukyaye abasinga olw'ensonga nti yayisaamu amaaso ebintu by'obuwangwa ebyabo ab'oku bizinga. Enkima ajjukira yadduka eri abawakana nti Enkima teyaliwo naye bannange Enkima yaliwo. Nzijukira inaka audio ke nakozesa mu video emabegako ebbanga eriise nga manager wa Nduga agamba nti Enkima yaliwo n'Enduga yennyini ng'agamba Enkima yaliwo. Enkima g'amazima yaliwo era Enkima yali mu mmotoka yaabwe gye baali bavuga ekika kya Wish. Emmotoka gye baali bavuga Enkima yalimu era emmotoka bwe yawaaba bweti Enkima yo neebuukamu neegwa mu mugga. Era abantu abagenda okutaasa Nduga Asani ne manya nga abagenda okutaasa Alimpa Bandugga Asani ne manager we Enkima bagirawo ku bbali pembeni ng'eri awo Kati naye ng'etobye ng'etintima naye nga yo tenadde kisagwadde n'ekimu era bagamba yagenda bukolokolo mpaka mu kibira gye yabulira eyo naye ng'ali ya Alimpa era yava nayo ku bizinga. Bye bitambatambula essaawa eno naye nga ye Alimpa Enkima emuli bubi. Enkima yaleeta obuzibu okuba nti
banne bafuna ki accident n'abamu ne bafa n'okufa olw'ensonga nti yayisaamu amaaso ebyobuwangwa byawa ebyokubizinga ate saawa zino n'embeera ya Alimpa si nnungi bambi embeera ye si nnungi ndugga lutalo n'endugga bannayuganda bangi bamukyaye kwegamba tebitegereka bulungi naye nga bye bitambula zima amafiina yavuddewo n'ayogera amazima kwegamba Alimpa ye tali kiriya musajja wattu Enkima efuuse Enkima yamenya yagwama yayisaamu amaaso ebyobuwangwa ebyaba okubizinga yabisaamu amaaso ku bizinga bagamba tebaayo nkima era abantu bangi bavuddeyo nga boogera ku nsonga eno nga bagamba nti mwattu Alimpa yayisaamu amaaso ebyobuwangwa bya banne naye nga musubscribinge bambi ate mumpeere video eno ka like bagita Fad TV kira ng'ogifollowinga comment section weeri awo mubeere bulungi tumitike mu video